sawa eyo mwende ogwekiro wizo yavumye omukazi mbu mu byasombyeyo okumutomeza obusungu bujja mutomere yamugambye mbu wagamba wezimbawo ku Miss Rwanda leke ekibuto mbu namugamba mbu tomana kuwoma nze n'abakazi bange abawooma omukazi n'ayingira emmotoka nno n'agitokosa n'agamba kankukoona awo wawoomya abalala namukoomna kati nno mbu emyezi 6 ng'okugulu ate muno ak'obuntu kamuzzeemu buzzi ak'obuntu kamuzzeemu buzzi n'agamba muno taata w'abaana naye kati singa tuli eriwa eyo kati singa gye tuli ekyobutawoma kigambo kinene bangi kinene ne kino ekyogubuto ate nga abaana baabo omanyi ni Becky yatuwadde akantu ako kapya omusajja bw'agenda ewammwe atule ku mukeeka otule naye ebyo bye mwali palipa mu ntebe tujja bazaako mikwano gyammwe zenno nina ekirowoozo naye n'ekirala abavubuka mukole make money toyinza kugaana mama wa muntu na taata wa muntu kujja mu kifo kyotasasula Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli by'eddagala erigenda okukuraza n'okukugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala abakyala muli b'amaanyi mulina obusobozi muli balungi ate bakozi nnyo twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze omumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8 jjukira buli nnusu eyamba Hijab Nation empowering Muslim women biwagiddwa Mimi's Glamour Palace right now Print Creations E-Corp Juice Sanctuary Mami Gadgets Flory Flower World Jeje Sounds wamu ne Rashida Veils and Makeup nze nno abasiru mbaliko nga saabulabo era olw'okuba bwali bubwo oli tosobola kulaba singa bwali bwabalala singa tewandirabye nti bwalaba bwonna n'obubala waliyo kyotalaba ayina buno bukawunda walala kulaba katambi kange kawunda n'ennyerere ensi eyinza okukayanira nze kati enfufu tekubye ennyo netonja samira bakufuneko ku mazzi mama nasiza bulungi muzeeyi bakufuneko ku mazzi butunda Raibena ogambye ki bakuwe Raibena coconut netonja samira nange era kyembadde ntegeeza ekintu ekifanaganako bwe kiti kakale kanzireyo kakati ogera kola ku interview esooka ng'abuuza akuba gwabuuza ate n'ogikola nga bw'ogamira naye kale nkirowoozaako nkukuba nenkutuulira abaana abazadde basasudde ssente bannaye bano negwe ennaku erimu abazadde basasudde ssente tuwaze ennaku zino ziri mu mitwalo 10 wayagala dde okunkwatako sisita ng'okoze ebbeere kati lyosinga yayagala dde okunkwatako
banna musinga mukwano baleeta abakazi alina amabeere n'otanteka ku front page era bayidawe yinza okugaanira awo n'otegeera nno nti nze kaga tosibe pesa gwe kiki amapesa gasimulukoguzigezze nedda alina muno kagato okulidde ddala ebyekikadde byennyini byakola awo waliwo akasawo tona bwazimbye oyinza okulowooza alira mu kabeera otaddemu akasawo wamma naawe agezze bugezzi oyo kaka bibyo kakiiko otaddewo galubindizo nga waziteekanga eno mabega ku byakikadde nebyo bambuuza nti omusajja gw'otuuzizza ku kkuba obwedda nga balaba ggwe n'otuuza muzeeyi n'essaati ginyike mu omo naye ennaku zino ani akooleza baana oba mazzi ga luzzi naye lwaki towasa muzeeyi oli myaka gibaera na mukyala naye lwaki tosula naye lwaki gwe ku myaka gyo lwaki oli mu bufumo bwadde njagala obeere n'omukazi oyogola emyaka gyali mu descoling wadde si wa boarding ssebo oyogola alabirira baana yagano bateekamu omukyala kirungi naye wetaaga omukazi engoye kati zirekerenga ye kati gwe essaawa yonna ofuna ekirwadde ekiro naye ate gwe kati mwe kukijjewa muwasingayo bannenkana bokka atikka ebinyo nono betwoga ekyobadde oyogera kyaki kati olaba yeebakira eno bwati n'azuuka nga lwogumusimbye bwe guti nga yeetaaga kyusa nga yeetaaga kukyusa nga tolina akukyusa kakati gwe ani yakukyusa bwe nakola ki nagamba kakatoza ekyali mwana muto naye kino ekyembiri bulwadde tokimulangira nnyo kati obote bwetaaga alabirira ate bwetaaga osalako nsale bwe nalabye bwe bakwata enviiri basobola okuteekako enviiri bakuteekako gamu ne bamala ne bakusala ka fashion konna ke wali egombye kuba manya olinayo fashion ze weegomba naawe njagala kano kati basobola okuteekako ne bakakuteeka n'olaba essanyu ate seena n'amannya aga naye kati gwe omanyi tolina kyenyi okimanyi ekigenda okunsanyusa ng'osaza akasunsu omasaamasa olinga eyeeyiyeemu olinga bano abaana be baba basonsesa ekiweke olimanga abaana basonseka ekiweke bwafuluma gundi amasaamasa mwakuya mumbeera yabugobi nedda kino ekigundi kino nedda daddi waliwo ekya temperature gibateeka emabega omwana empeke yakati feeyi ekyo ekiweke kyokusonseka omwana alina temperature bakiyita batya kibasonseka mu bbina kale yasoma busawo tewasoma busawo yenyini bakimusonseka bakikusonseka nawe basobola kikusonseka kasita oba ng'olina obulumi kya temperature oba kya bulumi kakati bakikusonseka kati omwana bw'aba afuluma baza kimusonseka byaba amasaamasa kakati omulaba otya bannaye nedda omumanyi kati aba biwaabwe aba amasaamasa naddala abaana baba bakyagenda mu poti gwe gendayo kati mukazi genda musonseka omwana kati genda musonseka omwana labayo genda musonseka omwana olabe bw'amasaamasa bw'oli ku mutwe ozzeemu mu busuuti bwaffe si wabi obote yanyumiranga mu kasuuti ako yagwambalanga obote ne kawunda n'ennyerere ate kati bw'okambala bwotyo nzijukiza mu butu n'oli president wa Gabon bamuyitanga Umar Bongo naye ng'abwambalanga kamutipa bwe katyo ddala wano yasangawo bendera gwataddewo nankani golodi yasangawo bendera zino gundi za curtain material za curtain kosara kalu n'abasiraamu babusa ku nkufiira zino kati ze bambala awo wanyumye omaliriza niweesimba tokoowa muwe amagulu tegakoowa tolaba wentudde kubanga nkooyi gwe weewanike gwamanyi wonaatulanga byonna kati ekikutta kiri kimu kulaba ntoli fiiti nga nze bwendi kyekikuluma ono yata akola kati migugu migitya mu migugu asitula migugu
bebe bakuwana wana kagatto bireke ekyamazi olaba emyaka gino Katonda ayinza okwanga kifugo yakusaasira n'oguma langa business ya mzee yakole ayina papa mwetikira emigugu sina mabugo ono golaba bafa bamuziikirawo ichegeza bwafa atano gamufe ino okubeera waawo gundi abagiyita mutya company oyina banga oli boss nga teweetika naye oba weetika company abagiyita batya bagiyita migugu yani oba go weetika teri kugiranga mukola kye kituufu batwala bintu omusajja yasomako naye olaba kigambo logistics takimanyi ibanange naye mutu swaza logistics and cargo and parcel mba ntegeeza nti ntambuza emigugu n'ebitereke ngobijjawa mu Uganda okubitwala ebulaaya n'okubijja ebulaaya bituusa wa babasanga wa wali ku buzibu gundi kulweza ekkuba erigenda Kigo Road ko arcade eri awo ennene ennyo kati ku mulimu ompya obeerayo ddi nakakati wano wenja samira bwendi gye mbadde ngenda naye gondi ondwisiza wano egera tebakugoba ani olowooza nze ndinga bana ab'oku BBS engeri gye bakubamu ava bombo akolera Lweza ava Luweero ebiwewe mmanyiyo wagendayo yakukyaliddeko Simon yanteeka ku kkubo ate nanengeze ewaabwe ndi kati okuva newaffe mayiro 17 bannange ewakagatto oyitawo n'ogenda yanengeze nanga kati bw'ogenda smart kira ate wosanga yanyumya mboozi bamuziika Luweero oyite ewaaba Magala muzeeyi Magala ne batandika okuleegeza omuti guli ogulaba ogwakutukako ekitundu ewamugamba nti goli wawano kayunga ate nti nze waffe mu kyalo mubuulire n'okumubuulira kubo tuliranye paaka tuliranye eddwaliro tuliranye church tuliranye muzikiti tuliranye naye oba olinanye eddwaliro ng'ofudde tubadde tulina kitusobola kukola kuleka okutreatinga ate gwe yewammwe naawe mbadde sikusubira kubanga ova wala bwoti gwe wammwe wokka era weebale nnyo kagatto weebale okugenda ewammwe okuziika saawesi wagambye ogenda kukola kiki akyatudde wamma tulindemu kati omaze okungoba mwatugobye eri wansi ne wano ogenda tutugobye kale kigenda tutugobye wano tewali ayinza kutugobawo wano wagisobola tutugoba kizibu bagamba omukadde yeereegera wajja fiira tewali wano ayinza tutugoba owa hoteri yeyongedde otwagala aba National Theatre ate bo tebalina kyakukola ba creatives tulina kuba wano kati eri wansi gye twava bakola nnyo bagwa batandise otwegayirira emmotoka eziyingira zonna zize kutikula bintu byabwe ate kyali kibayamba okubageyaako omuntu omu bwati gwe twageya ate ne bwe tugeya bonna nekirala omuntu waba akugeeza nga takutunuzaamu kamera takutunuzaamu kamera ekyanga ne byagezaako byonna bituufu lwaki kuba gwe twageya yali talina kabina alina ebitege nga yesindise ate naye waliko atalina kabina ngogeya munna naye tonjasamira kuba nsageya wakiwala ati omanya nti ye tajja kalinda nti kanajjanca takyakula naawe takyakula naye yakitayo ate tekamuluma nze tekannuma nkulengedde ng'ojja ku border sister neŋŋamba mbadde ntya wow mbadde waaw nkwe neŋŋamba wow kale so embeera bweto bwetambula ogamba otya bwokya mukootama nyasamanya obuzibu bwokyamuka nnyo ngyemyaka gyaffe emito tukyamuka oba weetaaga kukwatako maama walina okubeeranga okumpi tuli booli olyatula ebyama nenkyalina ekyama kano akantu katukyalina ekyama akantu katumazeeko buli kyama sista nakulaba ng'oyogera ekintu kyange kye nagamba ekyababiri sisobola ng'oli ne kasuku iddi kiriwa nga nakusibya ekyama kye nekugamba nti kono content agaye kangende nkole okukwana nenkulaba ngo nengamba bannange bannange nakimugamba tojjukira nakujjukira nakimugamba bannange nemugamba wange ogenda tandika kukola programu y'abakwana n'abeekwani wayo yakomawa ani njagala nno giranga ogenda ogireetanga abantu bagiwadde amaanyi yagwa yakatandika bambi abeekwana bate beekwana bubi kyali ki bannaye kajja kaleete Simon leeta akantu ko kajja twasaze tugenda kukola akantu nga bekakola ki nga bwe kali ezivaamu zezivaamu kubanga ate nakubiddeko kuba ekyo ne bagamba ate n'ekiri eno
Weekuumira nnyo wano. Waliwo yatandika chano tateekangayo yadde video. Nga yagitandika? N'agiranga. Black Sugar. Ne Black Sugar yatandika chano? Banna. Era yagenda kujja kukola ka. Naye ali busy. Era ajja mu kantu. Kugambye kati gwe leero wanejjo Namukasa. Ani Namukasa gwakwata gwa wannambo. Nambo yo gwata gwa wannamukasa. Olumu ne bamukuba kolabo. Ne bakola ng'oleesa omuntu ne bamaana ye ne bamujja ne bamukwatamu ati. Olumu ne bamukwata kolabo. Kantu kafuusa akantu tokyalinako muntu wo. Awo nno we tuweera ekitiibwa be tukolako. Tebakoowa nabo tebatukooye. Kubanga ate nawo waki balina kukoowa. Ate tubageya ne tugamba mutakyaweza nawanuke antuga n'osooka n'omuziramu nno. Ogenda wakubira abasimu n'otamukwata. Banna bakulye ku mino ankubira naye ataweza nawanuke. Kyano yange agikkiriza. Ne bambi ebyo n'abamaani babimugamba. Nadda era n'akuwa akantu. Naye bwetyo obulamu bwe butambulire Kampala, gavumenti wano bwe twagala tubeere tutambula, obudde bwabwe bukuba eri ye parliament etaggwa. Buli wamu waliwo abakuuma. Yo ne parliament etuuseewa. Parliament oba enaatera okuggwa eba eri kuki sikitegeera. An extension. Anti eno yeeyina obba empya. Anti eno empya bagyongerako eno enkadde. Mbu office tezimala. Waki tebakendeeza ku babaka ba parliament? Balina kendeeza bangi nnyo for nothing. Wa parliament yogenda mu babaka 50. Naye bangi nga tebalina mugaso. Abasinga tebasobola kwogera Luzungu. Bali mu kifo kimu nga tebalina mu makulu. Waya kana kale kanzitidde mu Luzungu. Nakulaba munne naswala. Gwe si gwe yali amukolako ate gwe tewakirowoozaako. Naye ndowooza walabye wammanyiira wano we nakola ku buli obwana obu South Africa obujjukira obubiri. Wedda n'osinikasinika ebinnyo n'enninda. Naye waswadde blaza. Ono mwana ke yatemyemu nina we nali nina ekigambo. Nedda nze nakulabanga ng'omwana obanga ayogera Oluzungu ali nodda mu Luganda kiki? Eky'Oluzungu kiganye. Naye kati linda ku bazadde b'omwana baanoonya mba YouTuber bonna nga gwamanya Oluzungu. Ndowooza nze gwe baali bamanyi. Oba wali oyagala leeta kyanjawulo ofune views nnyingi. Omwana akuwadde views meka? Nazifuna ku TikTok watali wange. Wange baamusalamu sina kye namukolamu. Omwana tamanyi Luganda. Ne bazadde baffe baali kuki? Kyembuuza omwana we tamanyi Luganda. Aluwulira. Naye tasobadde ogera. Alwogeramu naye she's fluent in Luzungu. Kati gwe wakirowoozaako ekiro kyonna. Nali sinakirowooza kubanga emaloteeka vidiyo eyo nakiteekako ku Sunday. Nali up and down. Kati ngenda okukeera ku Monday. Ng'ekiri ku TikTok. Nze nakalaba. Nze omanya ebintu byokola ebyekisiwa ate babisindikira nze. Naswala mu buliwo n'enswala ne mu butaliiwo. Omanyi w'omanyira nti ekintu nno ky'okoze tekiriiyo. N'ensaasira olwo mukyalawo. Kwe kulaba omuntu atamanyi n'ogamba nti katula ne Zubedah ajja kiraba nti wano wannemereddwa. Mukwano nze nakola interview n'amaka soogedde Luganda. Si yoyo yekka nakakola interviews eziwereza Oluzungu. Bw'oba ommanyiira mpola. Nkoze interviews nnyingi nnyo ez'Oluzungu. Nange yadde ya Luzungu. Yeemu naye mwe watuswaliza. Ate nze nkumanyi omwana gw'osoya. Naye omwana yakulemye soya. Anti mwana muto. Omwana muto bamubuuza nnyo bibuuzo. Kale obuuza banna abalaba. Banna abali mu myaka gye ne banyumirwa. Nabuuziza. Like class oyo mwana mwagwa. Tebaategedde mulamwa. Naye ng'omwana yabadde n'omulamwa. Naye nga kati ggwe nga bambi ebigambo akaana byekwogera binyuma. Ng'era byetaaga interviewer omulungi asobola okutegeera omwana byayogera abinyumise bato banne babyagale. Kyakulemye. Nze nga ndi ku kyolwo. Ng'oli mu now kakati tubadde neŋŋamba bannange. Simon nga tannakuswaza takuta. Watuswaziza n'otatujuza. Kati wano we tugenda wano nga mukwano gwo nno mukyala wo nno teyasanyuse. N'abuuza mukyala we yagambye ne Zubedah temusobola kunnyonnyola Simon. Yakuweereza message. Naga Zubedah olaba ebintu ebimu kati emyaka gy'aliko abaana be bagenda laba ebintu ebyo. Kusinga asigala muziri interviews ze.
omwana n'okwanalyizinga. Olwo omwana yagambye Good Life Ed nti ndi mulungi nnyo okubuuza omuntu nti wali mu bufumbo byali bitya. Ebyo naye kati bino eby'abaana bato bitulekere. Kyangwira nnyo omwana omuto okubuuzibwa omuntu omumpi. Kati ndaka ekyo kizze kitya? Edda byogera bidda bijja bitya. Lawrence ngezezzaako nnyo okwagala okukolera Simon Official. Akalangu ka Hijab Nation sike kasooka. Omutima mukwano muli baddembo kukasalamu. Gundi yange eri sold out. Njagala ogende mu buli upload gye tukozemu ekali. Eri sold out. Okatemeyo. Abantu be nali njagala tiketi ze nali njagala okutunda abagagange ate okole n'ekirango nti sheesaziddwamu. Ng'esaziddwamu etya. Nze ngenda kukyalanga wano mummanyiira. Buli sawa mummanyiire. Omuntu ofunako w'omukoma. Nange bannange wedde omumanyira kuva mwatandise goza nsi. Nze badde akumanyiira oba kagatti obwedda yakumanyiira. Mwebebamu. Kali Katonga mumanyirako. Program zonna gikukako gikola. Nali abazadde b'omwana gye bakuweera akalimu. Bwe manna gikola ngamba mugenda. Gwe weeswaza nze nali omukazi wange namugambye ampeereze message. Neeswaza waki oyogera ne mukazi wange? Ye mukazi we naye byamunyizizza. N'aswala mbeewaabwe. Yali yabagamba wasoma. Kuba basooka mubuuza omusajja gw'oleese musomi. Ze misikoze nafunye ze namba ze simanyi. Mikwano gye. Yangambye abeera ne mikwano gye. Nga be bamuweereza akantu ako. Bo yabagamba atya? Yabagamba wasoma. Kati yakiyambuuza. Wallahi Simon bambe ekintu kye wakoze kiswaza. Ate nga ngenda namuddamu paati. Nedda bannange. Ne kati gw'owulira otya? Omwana yena nakisaategedde atunda ki? Is a new country. Asoma mu class ki? Ali mu P5. Uwa. Esomero terina tuwa kalango. Mama taata we bali. Naye waakantu. Bamuleesa n'omukantu. Soke tumukame. Naye nze. Bobo omutandi kati munnange faamu tetukyanoonya bakkolako. Gwe ndaba okozeko gwe nsima. Ebigambo kati biri mu inbox ya mama wo bimanyi. Otandise omulago obubi bwaffe. Abazubeda bajja kukyamyuma. Gwe akantu katuusaawo. Laira wallahi. Olinga atunda amanda blaza. Nyegwe. Akantu wano ekakutuusizza. Zenkozemu. Kyeka nandu bagamba okolera TV ya Buganda. Tebabanga omusala gwe banga tebabongeza. Bikwatagana ogwaki. Omanyi bali bangamba mwali mwalemera wano. Ebyo bye musinika amannyo. Njagala buli mukozi wa TV aleeta omusaala gwe muwe paycheck ya. Amwe babasasula mbudde. Wamegana wa TV esasule naku z'omwezi nga 20. Babasasula mbudde just sente ze bale okwongerako. Tosinika amanyi era buli yavayo nga bamusasula ntono yali akola bubi. Ffe TV kweyimiridde batusasula. Laza kyoyitamu nkitegeera. Katuleme genda nnyo wala. Bulumi bw'oyitamu mbumanyi. Sina bulumi bwa musaala. Nkoledde emyaka 10. Si bulumi bwa musaala. Kiki mbadde njagala kulaga ki? Abadde akundaga message zoweereza mama wa mwana. Kati mama w'abaana wampeereza message. Ng'otujjonkera. Nteekako. Bayasemera ngamba nti kati ate singa tumuwa Zubedah ne mugamba Zubedah. Kana akantu kati kasikunga yereetedde munyaggwawe n'endaba abalala nga nabo batandise omukola ku kyogamba kibi. Mulekera okuyingira katugenda tutandika okuleeta ebigambo. Nze wano nga naleeta kagato mwena ne mumukolako. Wakola ensobi. Shalom naleeta Jaden ne tumutwala. Nkubuulire wakola nsobi naffe tulina bye twayita batubbako. Tusobola okyogera wano oli n'agamba olimba. Naye kati tuwe omwana naawe. Naye era tujja nnoonya maama we. Maama we ebigambo byonna akamugamba. Nga bw'olaba omusajja oyo abantu balaba mukulu. Kati ate ife ye agamba tuli bampi naye abaana ffe be baagala. Byonna baabyogedde naye agamba Simon gwe ntegeera yamanyi okukola video obutambula. Obo tekatambudde ku channel katambudde ku TikTok. Ate kaavaawa. Simon tuwa ku mwana. Wano we twatuuse. Leka omwana tumukamekame mukko ne bwe tuwayo kale obuntu bubiri. Wano we twatuuse. Tota muntu.
Mukwane naku zino waliwo abagana nonyumya n'abagagga bwabwe. Mugagga bajja nambulizaako mu kifo. Bw'ogenda oyimuka nga gana edda nnya butuula. Ng'akutuuza wansi. Abagagga tebalina watuufu batuula. Ku nsi omugagga alinga mwana muto. Omugagga talina watuufu wanywera. Omugagga bamukutwalako nga naye teri amukasi. Manyi nga alina omuntu gwe yategeera. Naddamu okubuuza omuntu tiwaye omugagga tukoze tutya nanga munaye omugagga baamunzibako. Omugagga babatwala. Gwe bituufu mbuno gundi yabadde yafujiridde omukolo gwa Chosen Becky. Amini wali omulabyeko. Simumanyi Amini. Nange simumanyi. Amini yanaddemu ssente. Bwe baŋŋambye. Amini yabadde ku ba sponsor. Amini munange weebale. Ate nawulira nambeemu agamba Amini yakoowa. Naye nali njagala wanguleko tables. Wamunoonyaako. Baŋŋamba nambeemu yalina omukuwa. Nambeemu nankwatayo emirundi ebiri ogwokusatu yaddamu kunkwata. Omutaata Amini tuwulidde obadde ogabalira abantu abalanga ssente. Fe munange twakukola ki munnange? Ebyaffe tebisesa kimala munnange. Bye tukola tonnabiraba mu nsa. Neera bagamba omumpi wakoma wakola ki? Wakwata lugero lw'Abaganda munnange taata Amini. Tulinayo Hijab Nation nze ne sister wange. Tugitegese tusobole okweddaabula n'okuyigiriza abaana ab'obuwala okukola ki? Ampa lwa bumpi. Lugero lw'Abaganda. Lwaki oluleese? Era waba wakumpa abajja kumpa. Lwaki osooka mulaga nti ovumye Ssekabaka kintu yaluyiiya? Nedda mukwano. Olugero dubeere nga luyina ensonga lwaki lujja mu by'oyogera. Nkyanyi kamala okwo. Tonsabira ssente zonna ng'onjeeja. Ane sente sebaza babi. Naye gwe saba gwe nawe weeteekemu kale. Kale. Kama waffe Amini. Nga bwe nkutegeeza waggulu wali nti omuntu wakoma wakola ki? Wakwata. Kale agamba nti ekyebbeeyi weekibala teyeetikka ffene. Lwaki gwe ekyo kirimu ekyebbeeyi? Ate gwe kyolwanako kinene. Tutambulira. Lwaki gwe munnyonnyole. Kinange ndi wano njaka. Nange ndi wano njaka ninga akayimba ka omutwe gutokota embiri awamu zaavaawo. Twagala genda ku hair transplant. Onyogera nnyo mu kutu kuno. Twagala genda mu hair transplant ye mugagga Amini. Munnange otulabiranga ddala. Tubale tusabayo bwe tuti. Weeyo bukadde 10. Nze ne munnange ono. Tulabe enteekateeka. Ane lwaki gwe okutuya wakati nga nze nina. Owaayi gwe tezaakulemye okusaba tolina kyano egyo osobola ssente zo. Nze munaye nazimusabaasaba dda. Kati eno contribution. Wamma taata Amini. Twongerezaako. Nga we wayawula boys zo tubale saa naffe otwawule. Naffe otwawule. Ate kati tagenda tuwa. Shira ne chickeni. Shira ne chickeni n'oba wa chickeni nabbashira n'ovaayo n'okwata 10 namba. N'oziwa shira. Naffe tulabire ddala. 10 tetuzeetaaga buli omu yeetaaga mwenda era tuba tusabe ennyingi. Mwenda zitumala. Mwenda zitumala. Oba omaze ozimbeera ennyumba gye baakuzimbirako n'etaggwa. Munnange banzimbye ennyumba ey'ekisamula sigendanga nayo gikola ki? Gimaliriza. Wakoma ku 99. Ya 99. Bwe baŋŋamba. Banaye n'omukazi w'ekiwaatulo oyo ayasama. Munnange ezo ntalo zaffe za mu kika tuzivuddemu. Tusaba tuweekwe ku ki? Tuweeka ssente omugagga Amini. Ssente tuziwa bulizi. Batugamba omundi musajja mulungi. Akantu katutuga sigamba nti tukyalina kye tufunamu ekiri awo. Kale zo wonaazitwa tujja kulabirako abaana. Kati ono alina omutabani omukulu amuyita Kagatto. Bonna. Ani alina? Nze. Onnemye munnaayo. Mugagga wanaakitunamu anaatuwa bwi naye ebintu by'otandise okwongerezaako lwa ssente. Kiganye. Nkiganye. So ssente. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa. Muna. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azultron Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing. Oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada,
jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo bakuyambako flight booking ne bakugobera ne ku passport yo gwatannagifuna bapangisa emmotoka ez'abalambuzi oyagala kufunira air ticket kajangu mu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy jangu mu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20 okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. Mukulike eyo dictator mukwano go ali mu mbeera ki dictator mulamu nnyo bino be batambuza bikadde bangambye akataba kayita Kenzo bate bali bati akataba kayita Kenzo nti agenze tandika tunda business yes. Abantu batandika okujja bagula omucere era baguguze era bino chosen biki byakola ensani yazitambula bino bya recording video ku video akatabo Kenzo bagula bangambye baguze nyama ne gwali ne bafumbawo ne mukene n'abantu nno ne bamugulanga wa boiro Amini yafuna agundi oyo omwana Amiri yafuna akawala kawanvu bwe katekalinga keka akasiramu kenda ba mu video akasooka kawanvu bwe kati kakwata senda nenga bwe kazikwata bwe kazituusa tekamucyunga kafukamira anti tekayina sente kamugamba kuli kayo papa olidde ku kibakwe kunko kuba kwe kunyama anti yakawa buli musajja banaye kunsi buli musajja tugenda mu ekitiibwa era naawe omusajja agala ekitiibwa bwamu n'akasente ate buli musajja wofuna omukazi akuwa ekitiibwa n'obwongo obukola sente bweyongera omwana Amiri yafuna sente bambi yeebale tumwagaliza woteeri etambule era Amiri kirungi nnyo okuba nti kati akola era by end of this year tugenda kugula Amiri Foods emakindi branch eyokubiri tugenda kugisembeza tumaye tugenda tugigule n'ebuddo tubaliise atakulekera tomulekera oba afune bufunyi hoteli ku mall amenye weno gye balanga asiike chips ne chicken anti mukazi walanga chips chicken useflato tubimanyi kali muve mu mmere mukazi ajamukyayisiza mmere nganda Amiri bagenda okwawukana nga tannayingira mmere anti era stress ng'ebirowoozo byawo omukazi stress yonna gye yava naye waka yagimalira mu muceere ng'ekifo ky'okukaaba asiikawo akatungulu manyo kati akawo k'akatungulu ako ne kati Amiri bamukyayira ki ani Amiri ye yakyawa Amiri ye yayimuka Amiri tebe yanoba yatabeera waka Amiri yatabera waka yali desko yali wadde yali nganga kagatto nga bwogamba nga wadde kitegeza tumunenyeza bwere yali wa bodi atabeeranga ku waka kiki ekyali kyabagana okubeera ababiri byoza ebintu njolezaako ku bintu awo bangamba baite bamozesa bintu ekyezeni wa mwana w'emasaka ayitayozesa bintu wabula kyennalabye gundi ayeka yali tagira yali atuula mu ntebe Amiri yali alina kutuulawa omukola omupya tewategedde bwe bamuwanye wano mu proposal banaye plus oba tajagala kukulaba omwana w'obuwala yagambye tuswala ffenna imuka kwongeramu oyongeddemu nnyo kale ne bwe tuba tuli kantu kusika views naye kati kagenda tutuusa wano omanye akantu ke katutuusiza mu kwogera bbi akantu ke katutuusiza kale atatutuusa ne wano musinika amanya ne mmala nkola kano video nekoma mu 5,000 mbwa mmwe akagalo ina advance nkaira tata w'omwana otudde ne wansi mukazi weere byabiraba jukira ina mikwano gye bannaye mikwano gya ina family ng'ogenda langa bakukyaye bino wammanga kasoke mbikugambe bw'oba okyala ewa mukyalawo n'otuula mu ntebe ogenze muganda wange ogenze nanti kyozeni yagambye ono ye mwami gwe sirabangako ng'akyadde ewaffe n'atuula mu ntebe atuula ku mukeeka bagenda kyawa abasajja b'omulembe guno mugenda kukiwulira bino wammanga n'agamba awadde bazadde bange ekitiibwa
Nendoza mukuba ekitiibwa kwe kutuula kakeeka kano. Kyeki ekitiibwa kirungi buli muntu yena ayagala omuweera bazadde ekitiibwa. Neŋŋamba. Naye ekyokumukeeka kya busiru. Gwamanyi. Ekirala n'abeera nga yagulira omwana ekimotoka. Jeep bamugulira ekimotoka. Naye Kwadiru ye Kadiru ye Fadiru. Kadiru Abdu Sekajja. Mrs. Sekajja. Era ye professor. Ye professor anti jukira yasooka n'asoma law. Koleke. Omanyi papa. Mpakuka. Yasooka n'afuna law ba yasoma law. N'asoma law. Amateeka. Kati kamera azijja. Yasooka n'asoma law. N'ava mu law. N'asoma psychology. Kituufu kiki? Era psychiatrist. Amanye embeera z'abantu. Kati nga bw'omanyi abaana b'abagagga bwe baagala okukola ebintu ebingi n'ayingira ebifaananyi. Kye kimuyingiza Faizo cameraman. Ya. Photographer, si cameraman. Photographer. Ba cameraman bwe bajerega mpola. Jukira nange gyendi. Nawe oli mukano. Nange ndi mwako. Ne kati abaffe si ba cameraman abaffe ba photographer. Temuli mu bano. Bali basika empale. N'agwa wansi. Nange ayingira oba photographer. Abuyingidde mbulaba. Atandika obbakuba ebifaananyi. Era ebifaananyi baabikuba chosen ne binoga. Baŋŋambye. Mwana yabawanga pose. Ndowooza chosen nagaana omwana mugaba pose. Omanyi abaana bakamera person balina engeri gye basukka. Nagamba tereramu bwoti. Anti abagamba okutereramu naye naakulagirako tereramu bwoti. Kati naga semenvu. Nagamba kati kola pose eno. Wanika ekifuba bwoti. Kola oti. Ne bazikuwa pose. Kino kisayimu ekyo ky'oyina eka. Kijja kyayiwawo nga lumonde. Jukira olwo ne bw'ojja nga mudu eri zero. Kati photographer alina okuteeka mu mudu. Kati bw'oseka smile mpaka smile. Becky. That is a plastic smile. Njaga smile original. I want you to smile. Namana nagamba Becky. Oba tusoke tupozingemu osokoddemu mode. Namana nagamba basoke bakweteye ku kyakunywaki. Oh, what a caring man. What a caring photographer. Era wa photographer gye muli. Naye ate munange obuzibuzi ba photographer balina olukiiko. Ba photographer bamalawo abakazi. Anti bagambye nti ekyo tekyali mu gundi zaabwe code of conduct yaabwe. Anagambye ndino anagambye no photographer bajja bakazi b'abantu. Nti ba photographer baali bakkiriziganya teri kuyaba customer. State. Oyo yasose. Ani. Wale kalabe customer mulala gwe. Gwoli wakuwa sokoli wakubide. Nze owange teyazija ku muntu yenna. No ngamba customer ali customer. I wasn't a customer, my dear. I wasn't a customer. Ani ngo tuyinza obuuza. Kuba kati nze owange yasoma law mu kusooka. Bwe yamala n'afuuka engineer. Kati nga omanyi abaana b'abagagga bwe baagala okukola ebintu ebingi n'agenda mu photography. Enseno. Wabine bwana ebitutuse abantu babiza tushayina mage. Tuwolereza nnyo abasajja abakazi tulimba bazanga. Nabuka kosi zonna ez'amagezi. Nadda mu photography. Kadda mukola. Gwe ebifaananyi birungi birimu ssente. So ba photographer gye bali eyo ab'amaanyi. Tubayozaayoza bannaye. Tunyigirira bwereere. Naye munaye ne we banyiiga. Bayina entono. Nze photographer. Bayina associations zaabwe. Bayina gundi zaabwe. Photographer ano b'amaanyi wano. Photographer bwanyiiga kiba kinyambye omukazi abuyoza. Singa ba photographer banyiigira mu Uganda yonna omukazi ate abaana addamu. Nange baffe bwatyo bwali ekyo abalina eddwaliro. So is balina eddwaliro. Balina eddwaliro. Eriaki. Baliise bati Makai Hospital. Eddwaliro like no hospital family yaabwe balina eddwaliro chosen yatugambye. Ekirala Nazaala waffe atuweereza ku mmere. Ebino bikola buli maama alina ddimbuka. Nedda mukwano. Kitegeeza Nazaala waffe ensonga itaweereza mmere. Ati Nazaala asooka tali wano. Aliwa. Ali South Africa. Mama Amiri.
ali South Africa. Mama Amiri nga nina wole namulabako nga bageze omukyala. Yali akomyewo. Mama Amiri tali wano. Ye kano kabimanyi. Tali South Africa tali mu Uganda. Yego wali onyumizaako na Amiri abali wano. Talimu. Gwe Amiri tumulabanga era n'ekibibiri ky'abaana b'ebweru. Fabana bweru tetubula. Ngote wateka mukasiya bulolo naawe. Mama ojja siyabere Bungereza nga kwereze ngoye enkala. Ate mwali kati agobera nnyo tomumpa. Naye bannange. Kengoye enkala. Nedda ffe naffe tukyayinako wa family ye nakyatwagala gosigaza abantu bo. Iffe tetukyalina naye abo bakugweko. N'aba mukyala wa Kasuku yakowa ddala ali ku lasiti woni. Nze nange ewaka ewange omusajja ali ku lasiti. Tokajjamu. Gwe kenyini wangazi ne sati mama azimpa ziba nkadde. Naye ziwangaala. Waliwo wakyusizanga essaati va mbuno bozzeemu obusuuti bwo. Mama wayina we yakuwe amma yavaayo. Teyalekayo mikwano gye giyinza kulondera ngoye. Tonyasamira mukwano. Mama wo tumuveeko. Mama saagala atunyiigire. Abaye banyiiga mangu. Nyiiga mangu ate twafiiriddwa. Naye bufiirirwa kati buli lunaku. Anti tulina enganda nnyingi. Buli we tugenda okukola muba mufiiriddwa. Era twafiiriddwa omulala. Muba tuga butuzi. Mwagala bakendere mutunde ettaka kiki. Gwe. Munange. Chozeni. Fumita embozi. Chozeni namkola proposal mama najja, tata najja, abako ab'emikwano bonna baaliwo. Mu spoken ya mama wawuliddemu obugambo buno babadde okwoyo owuliriza. Buliwa. Tepuliriza nga ne musanyufu nnyo eri omwana w'obuwala. Chozeni weebale kumpita ku mukolo guno. Tata najja. Kituufu mutuyise ku mukolo guno kansubira wanaabayo omulala nsuka ntakula kabina. Kabina kadde kabadde ki? Owulidde ekifumita. Nga kayinza okunsiiwa. Nenkatakula in advance tekansiiwa. Ate omwana w'obuwala n'akaabamu. Nengakati ate Chozeni Becky wali we yakaabidde ng'ayinza. Mbuno baamugambye Maria's Bridal. Yagambye Chozeni bagenda ku shoot ya ngoye za Maria's Bridal. Nejjukira kyamanyi ku shoot ezo. Lubeerera omuntu obasanga ku kiku seeti. Ate olumu bakutwala nga weeyambadde nga bw'oyagala kubanga oba ogenda kwambala gawuni na gomesi. Jjukira zoolanga. Naye wano bakozeeko okukolako kibokke kubanga naye kati dress yabadde eranga Maria's Bridal. Kyakubiri wabaddeyo photoshoot before. Wagirabye? Gye baatadde eya brown. Eya baagala na bagikola. Nedda. Yabadde n'aka video nga yakuteebwa ku proposal. Lwakuba totegeera butegeezi. Wali nga bali ku gundi. Ku Mary. Ziba Mary. Zino egundi. Envubu anki? Anti ze sibiki tebabinkolangako ebyo. Anti wosi njala kyogera mu Luganda. Enkalabi? Donkey. Mu Luganda gundi kagato gwe mukulu. Hosi mu Luganda kyeki. Hosi mu Luganda. Embalasi. Embalasi ndogo yindolo. Embalasi y'omulasi. Embalasi yayina egundi. Yayina omukiro oguliko ebyoyo mabbali. Tweyanziza mu muzeeyi. Tova tuyinza okwetaaga. Tova tujja kwetaaga ebirala. Toyimuka kusirika. Kagato sirika muntu omukama. Ekale webale. Kakati ebyo bya santi ze tebabinkolerangako. Abantu bayinza. Ebizibu byalina oyo abakazi bamukyawe bagenda. Naye saati ngegenda pasuka amapeesa. Six pack zigenda leetera abavubuka. Anti buli musajja kati alina okuba ne six pack bw'otaba nazo. Ze zisooka okukuyisaawo nga tebannategeera nti olina magezi. Kati six pack azifunya anoonya maanyi ga kisajja. Kuba kati gwe omuntu bwakulaba amanyirawo. Omuntu olina ku ssente. Akabuto kako kakwepiseeko akawalagi. Kati omuntu abazadde b'omuwala bamanyirawo aleese muntu mukulu kuba ekiwalata kye kisooka okukwaniriza. Aleese muntu mukulu ategeera tebakusuubira muwala waabwe kuddaka ng'ate agamba taata kyemwala basijja. Oba oswaziza abasajja bonna abakulu abalina ebiwalaata. Saimo, sikusuubira saazi okuga nti blaza nsikamu na miliyoni 5 wallahi nga tozirina. Oswaza abasajja abalina ebiwalaata bali myaka gya balina obwo obubuto.
Oshegedde kuba bano abavubuka abo abayina zo 6 pack yesooka omwaniriza oluvannyuma n'otegeera ni musiru tayinaamu kati gwe emyaka yo sisubi yakirekere tokyongerezaako toyagala nnyo kwagala kunziriza nti kuwangula luno si lutalo munnange sonzeko emboozi fumita munnange omwana ne basala keeki omwana w'obulezi n'awa speech n'omwana w'obuwala n'awa speech omwana w'obuwala n'agamba omponyezaawo natakuba amiggo ne ŋŋamba Amiri yali akuba omukazi awo we naviiridde ku sayidi ya Amiri ne badde bagamba yayenze ku mukwano gwani musimanya mukwano gw'omusajja ne ŋŋamba Amiri yali akuba omukazi kati ŋŋenda okukola lisaaki nga baŋŋamba baamukuba ne bamugyamu olubuto ne bamusibira mu nnyumba ewiiki eza mu nnyumba gye yeezimbira yali tannagiyingirayo kuzimba naye ate bw'okyogerako okimanyi Chosen Becky yafunye ebbina iye andi Chosen we baliwe bamukwata wasumulukka kati ekizo emiggo gimanyirako ddala akabina emiggo oyagala kugamba ki kaka tusasudde kali Dablaza bino tetubikola nti buli omu asasulemu ne tuba tuweswaza kiraba bulala gw'olumu oyinza obutaba serious naye ba abantu abafi baba serious basiru this is our world nedda kyekyo si kimumbu si buli kye nnina okugaawa olina okunziriza luno si lutalo nga ziri sometimes inepo tuli mukola kunyumisa kantu toyagala nnyo kunziriza akulumye kano kanumye sorry now sir breathe in munnange fumita omwana baamukuba emiggo olubuto mye olwo tannazaala ono rustborn last bamukubye bamusibidde mu nnyumba ikisibiri kati olunga alya ku mmere mbu nga bamuweereza emmere sajja mukambwe nnyo naye baŋŋamba mbu ekyamukubya mbu era yali ayenze naye lwakuba ye Chosen ayogera kintu kyokwenda baŋŋanyize baŋŋaba bakimusibako busibi bakimusibako busibi kirungi bambi omukazi bambi okwenda bambi it's not good kati gwe nabadde njagala obbuuza ani yaleeta Sekajja ku tiimu Amiri Chosen oba yajja yekka ng'asaba mulimu engeri gye balireetingamu n'Amiri aleka yali muntu wa Amiri kuba baabeeranga nnyo n'Amiri bayimba ennyimba ze zimu nga tebamanyi basanji n'abasanji bajja n'abajja ne beegira selfies osangala nnyo memories ezo kale abasajja babadde babitukola ebyo onyumya ne mukwano gwo nga baamulidde ekiro nga tomanyi ekibeera mu gurupu kati goli muzanyi wa firimu eno egurupu yo kati ekiri omu beeri olulya omu aba yalidde babiri awo nga tebamanyi olaba kuyiiya kalakita onaazanye n'ono ono tavaamu kigambo Chosen alina ekintu kyeyagambye nti tumaze ebbanga ddene ne ŋŋamba rustborn nga wa mwaka yawezeza omwaka ate okone rustborn ate akasi wa Amiri kuba Amiri yamuwa erinnya ddala ne maama n'amuwa erinnya eddala nzijjukira ku kintu ky'okutuuma omwana erinnya ekyo kyabakaayanya emboozi y'omwana erinnya ogijjukira bulungi nnyo njijjukira oli yamutuuma Grace si bwe kyali ng'ate amannya gakontradictinga nga n'amutuuma Zahara ng'erinnya erimu lya kisiraamu ddala si lya kisiraamu kyokka tono ye Kadiru anti ye Abdul Kadir anti musiraamu naye anti naye musiraamu so Chosen Becky agenda fumba benda babagamba era agenda kulekawo ebyo byammwe naye olaba Chosen Becky ajja fumba kuba alina obbakakasa alina obbalagako ajja fumba kati bino byemunyumya yayagadde mukwano gwa bbaawe yabadde alina kwagala waani bbaawo wabadde ayagala bbaawo lwakwakati olaba n'abakazi tuba naye lwakuba kati Chosen waliwo ebiseera wagenda otuuka ng'aguma bugumi nandi kati Kadiru omulaba kati Kadiru baŋŋambye Kasukwa ŋŋambye mukyala wa Kadiru asula mu famasi bami kali kaajati kituufu balina abaana basatu balina omwana omulenzi muships in the farmers naye waba mwana asobola okufuna omusajja omulala si muwala mubi agenda afumbirwe munnange bibaawo olaba Katonda omulaba
nga Kadiru bwasazeewo okulabirira abaana b'omusajja abalala ne Katonda ajja kufuna omusajja ajja olabirira naawe alabirira gwe kirungi ono byeno bakusyayo inoomu tuula ofune omusajja alabirira omwana wo kuba kati Kadiru agenda alabirira abaana bana kyesaategedde ne Kadiru naye agenda zaala balina omuzaalira obvious ate bagenda kwangu omuzaalira kuba sister omusajja wo mwagale naye kyoba tokola kwe abantu kuteeka ku pressure kuba bye twogera tebikuteeka ku pressure kuba tukyayogera no wiiki yes olumu tuba tujjamu ka views naye teweeteeka ku pressure ebintu bikolere ku peesi yo teweegattira ku pressure sooka okangemu eggi kale olaba essanyu lino gyalina kati asobola okubawo ate abakazi bwe baba abasanyufu bazaala nnyo kati ante banga omukazi wasanyuka amagi oba ogawulira nga gaitolola oba ogawulira nga geetwa nga kugamba nga twagala kuzaala twazaalibwa olina kuba muyaaye nnyo ogawulira n'ogakuba mutiyagasi omusajja asobola owulira eggi n'alyewo mabwati kati gwe naawe oba olina ky'owulira nga nange bako kyempulira nga naawe omuze gw'obutaweerera abaana gugamba bazaala obasuulewo bazaala obalekewo ne mwana leyo nze njagala ey'okusuula abaana bamenya okuweerera gwe nze nkubuulira ate omulabe bakumenya kyova olina batono nobeera ng'olinawo obukadde waawo bubiri abaana batandika okuddayo ku ssomero olina okwata akasente kukabweyo era nze kanamala mpala eyo nedde tugende ni gundi bali bakwano bange bakuba empiso ya gundi eyaki eyo family planning lwaki bagifumitira ddala mu ssusu nozisoka noziba bwekiwa kati simanyi abamufa abakazi bagamba abamukuba empiso za family planning naagejja appetite ebulaabula afulaka mu nguluze agenda mu nsonga tavaamu bw'ogenda mu nsonga n'otavaamu ombuulira abasawo ne tubannyonnyola osogenda mu family planning n'olekerawo zaala nze enkola eyange enkolera abstinence ali wagge oyinza okuva kwegatta igwe olaba empiso yakutundu ano tulinawo omulala ajja omuyimbi era ensi egendagenda mu shaka olaba tulina omuyimbi omulala ajja era naye agenda tukuba shock agenda kuleeta omukolo ng'omuntu gwe tubadde tusuubira gwe baleeta ye maziga meerere naye muyimbi guno omwezi guno Katonda gwatukoledde abakazi baserebu kati bakambwe wajjukira tulinayo omukolo gwa gundi bagenda kukola ntya kuba bonna babadde bakwano bange ono ajja wafunye invitation ya gundi ya Luzinda si 15 nako kutuuse era gundi atuvuga ngenda mbeera eno okukola kantu saagala bampite bajja kunnimitingo boogera Becky atukola ki atuvugako wiiki eno wiiki eri ejja tuli mu diza Luzinda gye tugenda okuba nga tutambuliza obulamu bwe tugenda otambuliza akantu so waliwo omuyimbi ajja blaza don't be worried guno mwaka tulina akantu nga webagamba mbwamwe mwogenda mmwe tulinze lwammwe ffennyini tujja keekolako tujja kukyala kiro nga era newa mukyalo wakyala kiro nze nkumanyi njogera ojja kumpa ku bukodyo blaza nga sirina buzibu bwa ssente nze sikola mukolo gwe sirina ssente zaagwo naye watuula mu ntebe ng'ogenza okyala ew'omukazi natuula byebi mugenda olemesa obufumbo saakyala mu maka baabwe waliwo youtuber gwe bagenda okyawa era naye ogenda kuba shock butaba na mpisa atuula mu ntebe ng'agenza okyalira bannazaani bassezaala omanyi kyozani Becky yatuwadde akantu ako kapya omusajja bw'agenda ewammwe atule ku mukeeka otule naye ebyo bye mwali palipa mu ntebe tujja bazaako mikwano gyammwe naye n'ekirala abavubuka mukole make money toyinza kugaana mama wa muntu na taata wa muntu kujja mu kifo kyotasasula ate ne mama wo mutalina kimugaana teyeetaaga kubuuza ku muwala we kujja mu nnyumba gyami muwala we gyasasula ate n'ekirala nga tolinayo wamusasula maama ayagala kulaba ku mwana we aleme kujja kubanga gwobooli gwevaawo ate mbiruma kyozani nakyayi mwabaddemu ekintu ky'empeta kuba yagambye maama kino kye nagamba baagala mukyali balamu
ne kino nkibakolere nga mukyali balamu. Kitegeeza embaga ya Chosen Becky erimu ejja. Ejja kukyala kwe kuddako kwanjula mbaga. Yes. Anga tulina kudda nnyo ku kyali ya Chosen Becky. Kwe tulina obbera so tuyita ewali akantu. Kuba kati ono mbutagaba kantu. Ani? Awemmere. Amiri nkugambye asoma kitabo bakiyita Kenzo. Amiri ali ku kitabo bakiyita Kenzo. Bwali kye boogera kwatambulira. Kwatambulira. Mu bidi ya butamu installments. Kyobola Seka yagenzeyo n'amusabira. Yawo wali wamukolera. Amiri is very okay. Kyamisi abaana be. Ate bangambye era mbu ajja kukola ng'omukulu. Tactics ze bamuwadde okuva eri singa agamba bugambi nti weekend eno nsaba ku baana ne babanga abagamba nti nedda. Olyoka owulire. Wazo sende Amiri azine zabirira abaana. Azirina mbu ataziwaayo. Amiri abana nze bimpereza. Ebimpereza. Nange baabimpereza. Ate luno oluyi luno tuwaniriza luno nalo lwali terutudde enteekateeka gye tulimu kati yateekebwateekebwa bulungi. Yateekebwateekebwa bulungi kuba baŋŋambye nti waliwo omukulu we yayagala amaka gaddewo ayogereko n'omukyala batuule boogere naye ng'omukyala takyayagala kuwulira. Kati omukulu n'abuuza naye kyekigaana omukazi wange okubanga yadde nsobola okwogera naye agenda obitegeera. Ng'amutuusa ku ntikka ali mu nnyumba. Ate kasi omukazi alaba kwoga zimu. Naye kuno yonna tubagalize birungi. Kati ono mukyala wa Kadiri ye yaviiriddemu wa. Oba naye baali bamujja dda mu kintu. Baka baali bamujja kasaba bamutwala Kadiri ne bamuggalira mu nnyumba egundi. Buddo. Teyaddamu kumanya birimperera. Kadiri alina enju. Alina ennyumba. Agenda wasa omukazi amutwale. Ennyumba balina kikamba bapangisa. Maama agenda bbeerayo. Maama Masaka waagudde. Masaka balundirayo. Muwala waabwe bw'aba afunye kasente n'ajja abazadde be mukyalo bane kibiiki. Kale nagenda okukuuma ebijja. Bajja funa obafunamu ssente ofuna abapakasi ababeera ku byalo. Ebijja ebikuuma omuntu atali waawe akaba balogerako. Ebijja bitaka kukuumwa muntu wammwe. Singa kakuluma mbwaggwe. Bubwo buuka bwegatsi. Obuwuka bwanswera bwagala okwekola emisano obwo. Tobulabangako ate bugwa ku bantu busaaliza. Gwezaki bugudde ku. Anti nze ndi active bwe bukulabe nga bule katoli. Gwe walabye guli addazanya zali. Nabirabye naye ne ŋŋamba oba sibituufu. Sala zali abenga alimba naye. Lwaki? Zaala ki? Kiki obadde omulinamu essuubi? Oli mukazi mufumba ate zali kati yasalawo. Byo biba bituufu nze ndi musanyufu gy'ali n'Abannayuganda badde bamuteekako nnyaga mwagaabwe. Naye nze zali bw'aba yafunye olubuto kirage abaana abalala. Don't hurry! Don't rush! Ekiseera kyo kijja. Make money. Nze amagi nagakanga nnyo ne geeyuza. Wakati ndaba omuwala tali 5. Ali 6. She's making 7. Yes. Yeah. Zubedah wazaala dyawo nesimanyi. Teriiyo amanyiiko nga ndi lubuto, teriiyo amanyiiko nga nzadde. Zubedah nali nkumanyi 8 years ago. Mbulanga kizungirizi nengena nenzala nenkomawo. Kala we nakulenga so gasment wegadanga. Nze nakatera seegadanga. Nze abaana bange nnyo banywe. You don't have feelings. No, I don't have feelings. I'm a celibate. Tugende mu ddwaliro bampime nakoma ddi okwegatta. Sokoleke. Kale kagamba celibate kade kajjirawo. Ndi celibate. Anko kyekyo. Celibate. Tamanyi kye kitegeeza. Tamanyi munnyonnyole kitegeeza ki. Twepankirako nnyo naawe. Celibate kitegeeza ki? Nkubuuzizaako weekanyambula ogenda. Weekanywa. Omuntu aba teyeegatta nga yava ku sex. Kati kyo kibadde kikutwala. Tuddamu tumanyira naawe. Era weda tulonga nga tulina betubuuza wazze ne kagatto n'agenda. Weda kagatto gwe tubuuze omukulu omulala aliwo. Yaali nga yeesiimula yeeyiridde biki? Yeefukidde. Abadde asumagana yeeyira endusu. Kati wano mulimu kukola ki kano?
abazanyi baagala kwogerako eri abantu. Lwaki mubawa bwefirimu? Lwaki abantu mubawa bwefirimu? Firimu gyeri egenda mu maaso. Kale kanani akayiyiza? Oyo naye byonna byayiya lya kisiru. Akole bukozi bantu bashootinga etteekeyo waaka. Wano muzannyeewo siini emu, temulina mu siini ya mu kibuga? Mukwano lwaki towandiika gundi yo n'oggulawo channel n'oteekako ebyo birowoozo byo. Musobola okukolayo ka paati nga... Bikolera era naawe jjukira naawe toli nnyo wala na bye tukola. Ne kye ŋŋamba musobola okukolayo ka siini... Shami Manja Films zino nawezezza 1K. Oh, Nje mu 1.4. 1.4 firimu etambula. Etambula bambi. Firimu yange etambula. Manyi naggulawo channel. Bane subscribe to Shami Manja Films Uganda Company Limited. Giraba. Kuliko kina Uganda muzanya mu lulimi ki? Luganda. Ne producer mugamba lekera oteekako content ali copyrighted wo. Nze producer. What? Editor goba ogamba namugobye editor nonya editor. Abadde amanya nnyamba. I'm looking for an editor. Nze simanyi oba akantu kano naakasobola ngoba. Ngoba. Kasi obanga obusungu bukuli eri tojja sobola. Wetaaga okuyiga kugumiikiriza ku bantu. Ate namugobye. Eri endala Crossroads. Naye gyeri malo gikunoonyezaako wano. Crossroads. Crossroads I follow you. On following. I follow you. Mu mutima ki? Bakuyita atya? Mu mutima ki? Mulungi. Ate nze atagenda kuzanya firimu. Lwaki oba otuwalana? Nze nno si walana. Kulaba ennaku zino oli bulala okyaza Sister Junior. Yanvumidde sendi. N'ofunamu ki? N'ensanyuka. Yino badda nti baagibba bavugiza empya. Eri baagibbye. Nga babazze mabega. Gwe essanyu nafuna olimanyi. Lwaki? Nayisaako omusajja akeera ku makya n'anvuma nga sina kye mmukoze. Nakuyisaamu eggaali juzeera. Wano yanvumira ebirevu. Di nga saabiraba. Bali kutooka awo. N'agamba ati yanvuma. Kulaba nga boga bino byenjagala. Ninga blaza nga teyali bwati. Junior agenda ajja nga simusabye n'ankolera ekyo ninga bakakano mwoyo mutukuvu. Nambono mwoyo. Kale Junior yali anyigidde ki? Simanyi. Era kale. Ekyo nange nenzikakkana. Saawe tutambulira. Bw'oyagala entalo z'ekito nga twambalira awo. Omuntu otuuka n'omuleka n'omuvaako naddala waba takuliiko. Naye bw'omwesibako tujja kwewemula n'abaana tujja bawemula. Ate nze abange bakyalina emyaka egy'effumbirwa. By the way, on the serious note. Leero ng'oli serious. Kulabangako bw'oti. Tujja kwewemula n'abaana tubawemule nze abange bwe banaakulira. Nga biyiseeko. Nga biyiseeko. Mwatuusaawo. Ne waliwo omuntu akutuuka wano. Kale nnenyaako nga nabaddeko mu buufu bwo. Kati ndakokolo bakugira nga tolina g'okyazizza naawe. Eri Saturday lwe nayogera kuba promoting album yali takoze. Rajja yasuka n'akola disclaimer nze siri omu ku bapromota baaki baalubamu. Kati ebigambo byonna bye yaddamu okunjogerera awo byonna byali byetaagisa ki nga tuli omu ku bapromota baalubamu nga n'eri wiiki bwe nayogerera tewaliiwo. Kitegeeza nti gw'oli awo nninda buki. Gwe tolina bwe wamunyigiriza. Ate manyi ennaku zino tulina ekintu abantu baagala okwogera ku bannaabwe tebaboogera. Anti nkugambye nti bwe nali Wakasuku nayogera ku bapromota baalubamu yennyini n'akuba disclaimer I'm not part of. Wagenda Wakasuku gye wabyogerera? Yes. Nanjogera nali njogera ku bapromota baalubamu era ne bapromota baalubamu abamu ne bankwera amasimu ne twogera. Kubanga my issue was valid. Yennyini n'akuba disclaimer si omu ku bapromota baaki baalubamu. Talk and talk lwe bankuba olwa album teyakola. Kitegeeza he was not anywhere connected. Kati ekibuuzo yiika y'ebigambo ebyo byonna yali yaaki. Kitegeeza nti kati gonnoonyaako we bantadde ku kisenge bwonna okube. Kati obulamu anti awe tubwagala. Bw'onyigiriza nnyo ennyindo ogizaaza omusaayi.
Bane. Omuntu ajja wano ku muyemba aliyeko njala ng'ennuma. Kubanga oli lubuto. Era lukula ludda mu maaso ate lukula ludda mabega ojja ddulaba. Muyogera naffe tukole programu zaffe bannange. Temwagala kola nange nga ndi lubuto. Mukazi w'olubuto omukazi w'olubuto ayoya. Ate tutandika okujjanga ano nti Sayima waba ojja ndeetera ayoyo gati. Sayima waba ojja ndeetera ennaanansi gy'oli olubuto nze naluteeka mu tumalize ziddakiika mmeka? Totulemerako nnyo naawe. Wizo bamutomedde. N'ekyokutomera si kirungi. Wizo mbu kasuku yabinyumiriza. Omukazi ku ssaawa eyo 9 ogw'ekiro Wizo yavumye omukazi. Mbu mu byasombyeyo okumutomeza obusungu bujja mutomere yamugambye mbu wagamba weesimbawo ku Miss Rwanda n'ekyo ekibuto. Mbu namugamba mbu tooma nakuwooma nze n'abakazi bange abawooma. Omukazi n'ayingira emmotoka nno n'agitokosa. N'agamba kankukoona awo wawoomya awalala. Najja n'amukoona. Kati nno mbu emyezi 6 ng'okugulu. Ate muno ak'obuntu kamuzzeemu buzzi. Ak'obuntu kamuzzeemu buzzi n'agamba muno taata w'abaana. Naye kati singa tuli eriwa. Eyo kati singa gye tuli. Ekyobutawooma kigambo kinene bambi. Kinene ne kino ekyogubuto. N'ekyogubuto ate nga abaana baabo. Bannaye mweraba. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukuraza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa. Muna